بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الله جبوزة من بقي من الخلائق يا ملك الموت kakati ملك الموت kitonde kye kisigaddeyo mu bitonde byange. Malakal maut yagenda kuddamu emugambe Allah ya rabbi Allah wange lam yabqa illa ana abduka adh-dhalil bayna yadayk. Mu bitonde byo toli kitonde kirala kisigaddeyo okujjako nze ekitonde kyo ekigonvu ennyo mu maaso ge ekikuli mu maaso go olwaleero essaawa eno Allah agenda jigamba muti ya malaka al-maut kati ekiseera kyo nakyo kituuse naawe fa. Malaka al-maut ekiseera kyo kyekino fa. Allah agiragire fa ya malaka al-maut kyekiseera kyo naawe fa. wa indama yash'uru bisakarati al-maut malaika al-maut bwenaawulira ku bukaawu bw'okufa yaqul malaika al-maut yagenda mugamba Allah mugambe wa izzatika wa jalalika mukitiibwa kyo n'obugulumi bw'obwo Allah law kuntu a'lamu singanna limmanyi anna sakarata al-maut shadid nti mazima okufa kuluma nnyo la talabtu minka nandi kusabye Allah wange an tuafiyani okubeera nti onsonyiwa min qabdi arwahi al-ibadi okubeera nti sinze ajjamu ebitonde emyoyo. fayamutu malaka al-maut ne malaka al-maut afe naye afe yabadde n'obuyinza obujjamu ebitonde ebirala emyoyo naye Allah tabaraka wa ta'ala amujjulule afe. Ebitonde byonna biweddewo. Allah tabaraka wa ta'ala ng'asigaddewo bw'omu mu bannamunigina. Mu kiseera ekyo Allah ajja kubuuza limanil mulku al-yawm obwakabaka obutuufu olwaleero bwani? Limanil mulku al-yawm obwakabaka olwaleero bwani? Allah yatuwa ansa natuga lillahi al-wahid al-qahhar. obwakabaka obutuufu olunaku olwo bugenda kubeera bwa Allah tabaraka wa ta'ala oyo omu bw'ati yekka alagira embeera yonna gy'ayagadde n'ebeera. Ebitonde biweddewo, abantu bafudde, amajinni gafudde, malaika zifudde, ensolo zifudde, asigaddewo yekka Allah. Allah kyava tutegeeza mu Qur'an baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allah agamba nti idha as-samaa'u infatarat. Allah alayira eggulu bwe liba likutuse obulere. Olunaku lw'enkomerero eggulu terigenda kufaanana nga bwe tuliraba olwaleero, kalla ligenda kutuka liveewo. wa idha al-kawaakibu intatharat. Allah tabaraka wa ta'ala alayira emmunyeenye bwe ziriba zikungumuse. Allah gamba nti wa idha al-bihaaru fujjirat. Allah alayira amayanja bwe galiba gakumiddwako omuliro. wa idha al-qubuuru bu'thirat. Allah tabaraka wa ta'ala alayira entaana bwe ziriba zifukuddwayo. alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. olwo nno mwana wattu omuntu agenda kumanya kye yasooka okukola
ne kye yasembyayo. Saawa egenda vanzibu, kaseera kagenda kubeera kazibu nnyo eri buli muddu. Allah agamba nti alimat nafsun ma qaddamat wa akharat, buli muntu agenda kumanya kye yasooka okukola ne kye yasembyayo. Malaika almauti efudde, ebitonde byonna bifudde, ensi efuuse kirala, kuba Allah olunaku olwo alutunnyonnyola mu Qur'an era n'atugamba yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat, olunaku ensi lwegenda okufuulwa ereme kubeera ng'eno ensi gye tulaba olwaleero n'eggulu likyuke nga teriringa lye tulaba olwaleero bwe liri. Buli kimu kigenda kukyuka. Olwo nno ebitonde bimaze okuvaawo, Allah tabaraka wa ta'ala abuuze, ya dunya nsigwe, aina anharak, emigga gyo gy'obadde nagyo nsigwe giriwa? Wa aina abharak, amayanja g'obadde nago nsigwe galiwa? Wa aina qusurak, embiri ezikubaddeko nsigwe ziriwa? Wa aina almuluk waljababira, bakabaka baliwa? N'abafuzi ababaddewo nga beerowooza tebalivaawo lubeera baliwa? Ababadde ku nsi nga bono, alladhina aashu fi lkhayri wa abadu ghayri, abawangalira ku nsi nga bawangalira ku byengera byange naye ate ne babeera nti basinzaamu birala bitali nze. Olwo nno Allah abuuze limani lmulku lyawm, olwaleero obwakabaka bwani? Obwakabaka ku lunaku olwo bugenda kubeera bwa Allah, lillahi alwahidu alqahhar, bugenda kubeera bwa Allah tabaraka wa ta'ala yekka. Oyo Allah tabaraka wa ta'ala omu bw'ati alagira embeera n'agikakanga bw'ajagadde n'ebeera. Agamba Allah tabaraka wa ta'ala, ategeeza Allah tabaraka wa ta'ala mu Qur'an era n'atugamba wasakantum fi masakini alladhina zalamu anfusahum, muwangalidde ne mubeera mu bitundu mu bifo eby'abantu abo abaali ku nsi nga baali azaamanya emyoyo gyabwe. Olwaleero Allah baasobozesezza okugendako mu nsi ez'ebyafaayo bazigenzeemu, ate buli nsi buli kitundu kirina mawale waakyo. Ogenda e Masiri, bw'oba ofunye omukisa n'olambuzibwa bakutwala Firawuna n'omulaba, w'otambulirawo wonna okutuukawo gyensi Firawuna mwe yawangaalira. Ojja kusanga nga ku nsi teri mawala amusinga. Bonna agenda mu nsi endala, bonna agenda e Makka, abagenda e Makka ba Abu Jahali, eyo gye baawangaaliranga. Wasakantum fi masakini alladhina zalamu anfusahum, mubeerako ne mubeera ne muwangaalira mu bitundu by'abantu abaali azaamanya emyoyo gyabwe. Baagiri azaamanya batya? Bwe kubeera nti baabeera mu nsi ne batakkiriza Allah tabaraka wa ta'ala mu butuufu w'okumukkiriza. Ekyo nno ne kibaleetera embeera ey'okuba nti tebaateeka mu nkola mateeka ga Allah tabaraka wa ta'ala, ne bawangaalira ku nsi nga bamawale. Allah agamba nti wasakantum fi masakini alladhina zalamu anfusahum, muwangaalira ne mubeera mu bifo by'abantu abo ababeera ku nsi ne bali azaamanya emyoyo gyabwe. Watabayyana lakum kaifa fa'alna bihim, ne kibeera nga kyeyoleka gye muli ne mumanyisibwa ne mumanya kiki kye twabakola oluvannyuma lw'okubeera nti bamawale. Tutunudde Firawuni, yajeema najeema najeema, Allah mutumidde ababaka najeema, nafuuka mawale, natuuka ku extent egamba yalagira prime minister we Haman, namugamba ya Haman, waqala Firawunu ya Haman, Firawuni yagamba Haman, namugamba ibnu li sarhan, nzimbirayo omuzimbo, la'alli ablughu al-asbab, oba oliawo natuukako mu bbanga eyo
asbaba samawati ngende mukulu eyo fa attali'a ila ilahi Musa ngende mutwefuke ne katonda wa Musa wa inni la adhunnuhu kadhiba tenka kasa Musa alimba oyo katonda taliyo. Allah gamba nti watabayyana lakum kaifa fa'alna bihim, nemumanya nemutegeezebwa kiki kye twabakola. Firawuna teyagenderaawo bwakobaganya nabbi Musa okwagala okumutta. Allah alagira nabbi Musa kuba omuggo gwo ku nnyanja. Nabbi Musa akuba omuggo ku nnyanja, amakubo gajja badduka, Allah abasumusa. Firawuna naye akwata amakubo ago, Allah tabaraka wa ta'ala namuzikiriza n'amazzi. Naye Allah yamala namulaganisa namugamba olwaleero ngenda kuwonya gwe n'omulambo gwo osigalewo ng'oli kyakulabirako eri abo abalijja. watabayyana lakum kaifa fa'alna bihim, nemubanga mumanyisibwa nemumanya kiki kye twabakola. Ekyo Allah tabaraka wa ta'ala kye yakola Firaun n'abalala. Allah amaliriza aya nga agamba wadharabna lakum al-amthal, netubeera nti tubakubiramu ebifaananyi. Omuntu osobola okuba nti mu bifaananyi ebyo ofumintiriza era n'omanya kiki ky'olina okukola. Allah wa waakwagala, Allah waakugaana, n'oba nti tosemberawo. Embeera bwetyo bwegenda okufaanagana. Ensi eweddewo, ebitonde biweddewo, ki ekiddako? Ekiddako kugenda kubeera kuzuukizibwa kudda eri Allah tabaraka wa ta'ala. Allah atubale ku biki bye twakola. Mu aya Allah tabaraka wa ta'ala ategeeza n'atugamba nti wanufikha fi ssuuri, eŋŋombe ejja kufuuyibwa. Fasa'iqa man fi samawati wa man fi al-ard, bizikirire bisaanewo ebitonde ebinaabeera mu ggulu n'ensi. Thumma nufikha fihi ukhra, then oluvannyuma eŋŋombe eddemu efuuyibwa omulundi ogwokubiri. Fa idha hum qiyamun yanzurun, olwo nno abaana Adamu beesange nga bayimiridde, buli omu ng'atunuulira munne, boolekera eri Allah tabaraka wa ta'ala. Bwe kijja ku nsonga y'okuzuukiza nti Allah tabaraka wa ta'ala waakutuzuukiza tudde gy'ali, bangi bawakanawo, bangi bawakana. Naye ate Allah tabaraka wa ta'ala yatutegeeza dda mu Qur'ani ku mbeera eyo. Allah atugamba mu Qur'ani, waqaalu, bagamba, in hiya illa hayatuna dunya, tebuli okujjako buno obulamu bwaffe obwensi, namutu wa nahya, tuba balamu n'okufa ne tufa. Wama yuhlikuna illa dahar, teri kituzikiriza yadde okutumalawo okujjako kufa. Olinga amanyi nti kasitaafa bikomyawo. Omukkiriza wennaali eyo, nkukuutira nga nange neekuutira, oteeke mu bwongo bwo era okakase ng'okimanyi nti waliyo okuzuukizibwa okudda eri Allah tabaraka wa ta'ala, alonna alyoka atubale ku kalungi n'akatono omuddu ke yakola. Omwana Adamu, Allah tabaraka wa ta'ala waakukuzuukiza odde eri ye Allah tabaraka wa ta'ala akubuuze, Allah ku nsonga eyo tegeeza n'atugamba wadaraba lana mathalan wa nasiya khalqahu. Eno nno surati Yasin abawalimu bangi tugimanyi, naye mwana wattu oyinza okukisanga nga bawalimu bangi tetutwalanga budde kufumintiriza ku makulu gaayo. Allah agamba nti wadaraba lana mathalan wa nasiya khalqahu, omwana Adamu atukubira ekifaananyi naye ye yennyini ne yeerabira. Ate ye Allah yamutonda atya? Omwana Adamu n'abuuza, qaala, ng'agamba man yuhyi al-'idhaama wa hiya ramim, muntu kyagenda okuzzaawo amagumba gano bwe ganaaba gamaze okumetentuka gavunze gaweddewo gabulidde mu ttaka. Sababu nuzul ya aya eyo, aya zino okukka wansi, omusajja ajja eri Nabbi sallallahu alayhi wa sallam
negumba nga vundu nga limete entufu amugamba nti ya Rasulallah ndikakati lino kumete entuka welya gwawo lino eriringa ettaka nga mutugamba mbu ate Allah ajja kumalalizeewo. Nabbi sallallahu alayhi wasallam kyava muddamu n'amugamba nti ye kituufu Allah asobola oddizaawo era Allah yennyini akuwa obulamu yajja okutta akugjewo then oluvannyuma amala akuyingiza omuliro jahannam. Aya zino ne zirikazikka. Wadharaba lana mathalan, omuddu ono n'atukubira ekifaananyi wanasiya khalqahu, yene yeerabira Allah yamutonda atya. Qaala ng'agamba man yuhyi al-'idhaama wa hiya ramim, ani ayinza okuzzaawo amagumba gano nga gamaze okuvunda gaweddewo gafuuse ettaka. Qul, bagambe gwe Muhammad, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra, ajja kugazzaawo oyo eyagakola mu lubereberye. Wa huwa bikulli khalqin alim, era oyo Allah tabaraka wa ta'ala mumanyi nnyo ku buli kitonde kyonna. Alladhi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari naran fa idha antum minhu tuqidun, oyo Allah tabaraka wa ta'ala asobozesa okubeera nti omuti mu mubisi gwagwo nga mubisi gwa green gwonna mubisi, omuti ogwo gusobola ottemwa ne gukala ne gukumwamu ate ne guvaamu omuliro luvannyuma lw'okubanga gubadde mubisi. Allah agamba nti awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha biqadirin ala an yakhluqa mithlahum, awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha, abaffe tasobola oyo eyatonda eggulu n'ensi biqadirin okubanga asobola ala an yakhluqa mithlahum okubanga atonda ebirala ebibifaanana. Bala wa huwa al-khallaqu al-alim, kituufu Allah tabaraka wa ta'ala ye mutonzi era mukenkufu nyama nyinyo byakola. Innama amruhu idha arada shay'an, mazima kiragiro kya Allah tabaraka wa ta'ala bw'aba yagadde ensonga yonna an yaqula laha, agamba bugambi Allah kun beera fayakun nekiba. Oyo nno ye Allah tabaraka wa ta'ala. Allah nga bwe yatonda ebitonde mu kusooka era yennyini Allah yagenda obitonda abizzeewo bibeere nti byolekera gyali. Wa nufikha fi ssuuri, ejja kufuuyibwa eŋŋombe. Faswa'iqa man fi samawati wa man fi l-ardi, bafe baggwewo bife biggwewo ebitonde ebiri ku nsi n'ebiri mu ggulu. Thumma nufikha fihi ukhra, then eŋŋombe eddemu efuuyibwa omulundi ogwokubiri. Fa idha hum qiyamun yanzurun, olwo nno abaana Adamu basituke nga buli omu yeetunulako boolekera eri Allah tabaraka wa ta'ala. Kaseera kagenda kubeera kazibu. Okuzuukizibwa okudda eri Allah tabaraka wa ta'ala si kigambo kigenda kujja kaseera buseera nti owaaye zuukuka kati genda omuntu asituka agende. Kalla, nedda, abantu bagenda kuzuukizibwa mu ngeri za njawulo. Faminhum, mu bantu mulimu man yub'ath, abagenda okuzuukizibwa. Wa yanba'ithu ad-dam, nga bavaamu omusaayi. Wallawnu lawnu dam, nga bw'oba otunuulidde ekifaananyi ky'ebibavaamu olabira ddala nti okkala ya musaayi. Warriihu riihu al-misk, naye ng'akawoowo akabawunyako ke kawoowo ka misk. Bebaliwo abo haulai shuhada, abo nno be bazira ba Allah alladhina qutilu fi sabilillah, abo abattibwa mu kkubo lya Allah tabaraka wa ta'ala. Abo nabo bagenda kuzuukizibwa batyo. Wa minhum, ate waliyo abaddu abalala man yub'ath, abagenda okuzuukizibwa. Awwal ma yakhruju min qabrihi, nga wanaviirayo mu kabuli ye bw'ati yaqulu, ajja kubagamba labbaika la sharika lak, labbaika allahumma labbaik, labbaika la sharika lak labbaik, inna alhamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Ng'aleeta zikiri eyo. Be baliwo abo. Abo nno be bantu ababa baafa nga bafiiridde mu ihram, bambadde engoye zaabwe ez'emizizo nga bali mu kukola hijja oba umra. Abo nabo bagenda kuzuukizibwa batyo. Tubalaba baganda baffe abafiirayo mwaka ng'ebiri emabega, abagoberera amawulire mugalaba nti ababadde abasiraamu bagenze kukuba biwaji we babadde, ekizimbe ne kigwamu, olutindo ne lugwamu,
tira abasiraamu emiwendo bwegiti ne bwegiti ne bwegiti bafudde